Tuyimirire tukube engalo ez'amaanyi ez'omwanguka n'akaluulu okwaniriza mukadde waffe omugenyi omukulu ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikiro wa Buganda okwogera eri ekibiina kino n'Obuganda bwonna okugalawo Ekisakatte. Okuleeta omwana wo mu mbuga eno kintu kirungi era neebaza abazadde mwenna abatuwadde abaana bammwe. Omuganda agamba nti mwana mukimu ava ku ngozi. Ekyo kitegeeza nti omuntu atugasa abeera yagunjulwa bulungi okuviira ddala mu buto. Ekisakaate ky'omulundi guno kyesigamiziddwa nnyo okulafuubanira obuntubulamu mu baana baffe, okubasobozesa okwaŋŋanga ensi mwe bagenda okubeera. Ebiseera ebisinga abaana bano babeera ku masomero, oluusi eka babeerayo naye nga balina abayambi baffe. Ffe ng'abazadde tufuna akaseera katono okubatendeka mu ebyo byonna ebyetaagisa omwana okuwangula ensi eno. Ate bingi ku byo tebisomesebwa mu masomero. Omwana yenna bwe yeenyigira mu Kisakaate afuna emiganyulo mingi. Ayiga okukola emirimu egikolebwa abaana egya bulijjo. Ayiga empisa ez'omu bantu. Ayiga okukola emikwano. Ayiga okukolagana n'abantu. Ayiga okumanya ekituufu ekiba kisaanidde okukolebwa mu kiseera ekituufu. Afuuka muvumu. So nno ayiga nti n'okuwummulako nakyo kikulu. Bino bye bimu ku ebyo abateesiteesi mwe bayise okutendeka abaana okusobola okuggyayo ennyingo z'empisa ez'obuntubulamu, omuli okwewaayo, omuli okubeera ab'amazima, omuli okufa ku munno, okwemanyiiza bulungi bwansi, okuyiga okweyimirizaawo n'otalinda kukolera, okuyiga obuvunaanyizibwa, okubeera abeerufu, okubeera abeesimbu, okutegeera emiganyulo gy'obukulembeze, okubeera omuntu omugunjufu, okuyiga okwetoowaza, okuba abayonjo, okuyiga okuba abenkanya. Omuntu yenna asoosowaza ennyingo zino waggulu mu byakola nkakasa nti talemererwa nsi. Era mwe bazadde b'abaana abalina we mutuuse, nkakasa nti ennyingo zino nammwe zibayambye wadde nga temwayita mu Kisakaate. N'olwekyo tusaana okussa ekimu ku nsonga y'empisa zino wamu n'okuzikwasisa abaana nga bakyali bato. Anti Omuganda agamba nti omugogo guwanirirwa ettooke likyali tto. Ettooke liba likyali tto, omugogo nga gwewese lwe baguwanirira. Ate olulala n'agamba nti akaakyama amamera olukagolola nga kamenyeka. Nsaba abazadde abali wano n'abatali wano naye nga babadde bagoberera ebitambudde mu Kisakaate 2024 okufissa akadde mu nteekateeka zammwe ez'emirimu
mulondoole abaana baffe bye bakola naddala okwekkaanya ebyo bye bayize mu kisaakaate nga babissa mu nkola. Basabo ne bannyabo omukisa gujjira yeetegese. Abaana tebasobola kuvaamu okujjako ffe bazadde baabwe nga tufaayo okulaba nti ennyingo zino zonna ez'obuntubulamu ezibasomeseddwa bazissa mu nkola. Togamba nti naamuzaayo mu 2025 okumukomyawo si kibi naye twagala omukomyewo nga tuga nti bagulomu. Mwebale nnyo okukkiriza omwana okubasomesa nammwe ne mubikwata. Mwebale amazina, mulabye amazina abaana batuziridde ebitontome banne mu byonna ez'amaanyi. Otyo ne mukama wange omukungu Josephine Nantegese Manda omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Katikiro naye azze n'akola ekikolwa bulijjo kye bakola mu lukiiko ekyokumwanulawo. Engalo eza enjojuko era ne maama naye amunoonyeeko laba essanyimu mu kiseera kino katusabe